Ku ssaawa nga 2:30 ez'ekiro abazigu bazinzeeko wa bodaboda eyabadde aweesa abantu 2 ku pikipiki nga omu mukozi wa mobile money. Ekyaddiridde gaabadde masasi okukakkana ng'omuvuzi wa bodaboda Isaac Sebina attiddwa, so nga ababiri ababadde baweekeddwa ku pikipiki Joseph Kasongodde ne mukyala we Irene Namajja omu yafunye ebisago by'amasasi. Tutegeezeddwa nti wa bodaboda okuttibwa ye ne Kasongodde yakubiddwa amasasi babadde bagezaako okulemera ssente ezabadde mu nsawo Irene Namajja gye yabadde nayo ng'erimu emitwalo 20. Poliisi wetuukidde mu kifo kino ng'abazigu bamaze okudduka era neeteeka omulambo ku kabangali okugutwala mu ggwanika ssaako n'okutwala eyalumiziddwa mu ddwaliro. Enkya ya leero poliisi ekedde mu kifo awabadde ettemu lino okubaako byekuŋŋaanya. Eno Kamwanje atubuulidde muganda we eyalumiziddwa bye yamutegeezezza ku ssimu. Ngamba bankubye batukubye amasasi tufa. So nimugaba bakubiddewa ndi wano ku Mangalita Lodges. Naye eyadde zoba pikinga kwajja ku supermarket nga bamaze okukola. Bamuyita Isaac oyo ye bamukubye essasi yafiiriddewo ku sport. Ono agamba nti amangu yatuusewo kyokka nga muto we ali bubi. Ono alumiriza nti omuzigo ono wadde nga yabadde amaze okubanyaga yakomyewo n'ekisumuluzo kya supermarket ekyabadde mu nsawo omwabadde ssente n'aggulawo n'abaako by'atwala. Naye ate wadde bukya n'enfuna amasimu mangi nnyo ng'ate abazigu abazze wano ekiro ate tususpectinga nti bakomyewo ku ssaawa zibadde mu 10 awo ziyingira 11 bakomyewo wansi wali ne baggulawo supermarket. Naye kyewuunyisa obuvumu bwe bakozeseza lwa nsonga wano wennyini mabega wange wano we mbasongedde awala ba crime scene wajidde marketinze wasize baba LDU nga 6 so bali just wali wansi si wali okuva ne wano ne bajja ne baggulawo n'abanoonya ssente ekiraga nti babadde ne information. Tutegeezeddwa nti guno si gwe mulundi ogusoose omukazi ono okuteegebwa omuzigo ono ateeberezebwa okubanga y'omu n'amunyaga. Wikisinga 3 emabega nzo Simon wikisinga 3 ku 4 omukyalo oyo Irene bamulumba. Omusajja yamulumba yamubuuza amannya gwe nti gwe Irene mu kumulumba yamubbako ssente zerabidde omuwendo n'amasimu n'ebiringa ebyo. Okusinziira ku chairman w'ekitundu kino obunyazi bubadde bwakendeera era nabo beewuunyizza. N'ekino kirabikira ddala nti nina abantu abakyamu abakolagana n'abakyamu be bajja bawa information etambula bwetyo ne bwetyo ne tufuna ebikyamu nga bino. Ekkubo side eno yonna teri developed. Kibira tukola kyonna ekisoboka okulaba nti omwami ono akwatibwa yonna gy'ali n'emmundu gy'alina tugifuna n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka n'ajjulwako emisango naddala ogw'obutemu bwe tuli mu kunoonyereza ku ssaawa zino. Kinajjukirwa nti abeeroddiyu abagenda okutendekebwa baakomawo mu bitundu okuyamba ku poliisi okukuuma naddala mu kiseera kino ekya kafyu.